Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abavubuka ba NUP abatandise okugulirirwa nga bagenda mu kalulu tibakimanye nti obulamu bwabwe obw'omu maaso bagenda kuba babutemeddeko ettaka. Kyagulanyi Ssentamu asizze ku kitebe kya NUP e Kamoocha n'ategeeza nti abavubuka nga bagenda mu kalulu kaabwe ate waliwo abantu abatandise okubajja ku mulamwa nga babawa obusente n'ebitole by'emmere byagambye nti byakubafiiriza. Kino kiddiridde omukulembeze w'abavubuka mu kibiina kya NUP omujja era omubaka wa Kasanda South Frank Kabuye okutegeeza nti abavubuka bangi baalemeseddwa okwewandiisa kyokka n'abo abeewandiisizza waliwo ababasendasenda bave mu lwokaano. Kabuye akuutidde abavubuka okunywerera ku mulamwa baleme okuwuddisibwa abeegwanyiza ebyabwe. Mubeere basaale okuyimirira mubeere abakulembeze ab'ensa. Omulundi guno bwe tulimu obwa college vote kibasinga okukozesa ziba nsimbi nga bagula mmwe okubajjako obuyinza n'abaterawo ebitole eby'emmere ebitole ebiva mu mmwe ebintu byammwe binnyini bye baganda bakolera ebibajjeeyo okulwanyisa ne babibaddiza ng'obulabo okugula integrity yammwe. Basaba muyimirire mulwanirire obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Mubeere ekyokulabirako ekinasikiriza awo bonna abatunuulidde ekibiina kya NUP ne bakkiriza nti ddala tebaakola nsobi era bajja tukwasa obukulembeze okuva waggulu. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asinzidde wano n'akunga abavubuka b'e NUP okwenyigira mu kalulu kano era bakawangule era akinogaanyizza nti bwe bateenyigire mu bifo by'obukulembeze omulembe gwabwe banaaba baguziise. Baali balowooza nti NUP abavubuka bokka era ne balemesa abavubuka okwewandiisa mu bitundu ebisukka 80% okwetooloola eggwanga. Bannaffe abamu balina enteekateeka okuwakanya mu mateeka bino ebyakoleddwa era tubivumirira. Naye okugatta eddoboozi lyange ku lyasa abavubuka waffe buli we banomineetinze omuvubuka w'enkyukakyuka naddala ba National Unity Platform mubawagire buli kifo tukyetaaga basewo ne banyabo kubanga abavubuka yemu emiti emito egigumiza ekibira yene eggwanga lyammwe. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi awanjagidde gavumenti eddemu yeetegereza enteekateeka eyaleetebwa okukendeeza obubenje ku nguudo mu ggwanga baddereeva gye beekokkoddola ebipapula ebibakubwa ng'ate bya bbeeyi. Asabye bannayuganda bagiwakanye tikubanga teyaleeteddwa mu mwoyo mulungi. Paalamenti mu butongole ewandiikidde Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny Dollo ne minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth ng'ebategeeza nti omukulembeze w'eggwanga yatadde omukono ku tteeka ly'amagye. Kalaani wa Paalamenti Adolf Mwesigye yawandiikidde abakulu abo era mu bbaluwa ye ataddemu kopi y'ebbago eryassiddwako omukono omukulembeze w'eggwanga era asabye abakulu abo bagende mu maaso n'okukola ekiddako nga n'ekimu ku ebyo kwe kuliteekesa mu nkola. Etteeka eryassiddwako omukono mwe muli ennyingo eziwa kkooti z'amagye ezimanyiddwa nga kooti maasho okuvunaana abantu ba bulijjo, gavumenti beebeerumiriza okweyisa nga bannamagye, okubeera n'ebyambalo by'amagye, okukolagana ne bannamagye okuzza emisango egya naggomola n'ebirala. Wabula munnamateeka Medadi Lubega Sseggona Akalyamaggwa nga yali omu ku abo abaali emabega w'okuwakanya etteeka lino mu mbuga z'amateeka agambye nti bagenda kuddayo mu kkooti okuwakanya etteeka eryassiddwako omukono. Ye Michael Kabaziguluka eyaliko mubaka wa Nakawa nga ye yawakanya etteeka lino agambye nti yamaze dde okulagira bannamateeka be okuddayo mu kkooti bawakanye etteeka omukulembeze w'eggwanga lye yataddeko omukono nga bawakanya eky'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'ekinnamagye. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 Ddembe ly'okuyita omuntu gwe wawaabidde ng'oyita mu mawulire nga munnamateeka George Musisibwa annyonnyola. Singa omuntu awawaabidde omusango mu kkooti naddala emisango gino egy'engassi gye bayita civil cases yeekweka oba n'abulawo oba nga tasobola kufunika yonna gy'ali era abaamuwawaabire ne balemererwa okumuwa ebipapula bya kkooti ebimuyita mu kkooti
oba ebimutegeeza nti alina omusango ogwo balina eddembe mu mateeka okusaba kooti okumuwa ebipapula ebyo nga bayita mu lupapula lw'amawulire lusaasaana mu ggwanga lyonna. Kooti ebakkiriza nti balemeddwe okumufuna, ebakkiriza ogenda mu maaso okuteeka akalango mu mawulire akalaga nti omuntu we bamuwawaabira oba ne ku miryango gya kooti, era kiba kitwaliddwa nti ategedde yonna gy'ali mu nsi oba gye yeekukumi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewakiso. Essimu noti 7 noti 2 439 377. Bali wamu ne Simba Pain Balm, omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Balm okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Balm yakakasibwa National Drug Authority. Kilabu ya Vipers eguchangira mu liigi y'ababenywere ya Uganda eri mu nteeseganya ez'omugundu okuzza obujja endagaano y'omukwasi wa ggoolo wa ttiimu eyo munnansi wa Congo Alfred Mudekereza. Endagaano ya Alfred Mudekereza yaweddeko omwezi guno wabula nga Vipers neetegefu okugyongezaayo. Ono yeegatta ku Vipers mu 2022 nga yaweebwa endagaano ya myaka 3. Mudekereza ajjukirwa nnyo olw'obukugu bwe yayolesa mu kukwata penalty Vipers bwe yali ewandula mu kilabu ya TP Mazembe ya DR Congo okukiika mu mpaka za CAF Champions League omutendera gw'ebibinja omulundi gwa Vipers ogwasookera ddala ng'akyaliwo mu sizoni ya 2022-2023. Alfred Mudekereza ebbanga lye yakamala ku Vipers awangudde ebikopo 2 ebya liigi saako ebya Uganda Cup 2. Bannakibiina kya NRM beeyiye mu bungi ku kitebe ky'ekibiina ekyo. Bannakibiina kya NRM bazze mu bungi ku kitebe ky'ekibiina mu kibuga Kampala okubaawo ng'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM kasunsula abantu abagenda okukwatira ekibiina ekyo bendera. Omusasi waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga kaabituwe. Ebbugumu ly'amaanyi wano ku kakiiko k'ebyokulonda akikibiina kya NRM nga bannakibiina kino bajja okubasunsulamu okwatira ekibiina kyabwe bendera mu kamyufu ka NRM akajja okusunsula mu butongole kutandise olunaku olwaleero, era abantu bangi abazze okuba nga babasunsulamu okwatira ekibiina kino bendera. Muba mukubaze mwe muli minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Kayinda Otafiire, minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda, minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze, minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng, saako omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Parliament Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa wabadde ayogerako naffe agambye nti akalulu kano ke bagendamu baagala kabe ka mirembe era bagenda kugoberera amateeka gonna aganaabaweebwa akakiiko k'ebyokulonda okuva mu kibiina kyabwe kya NRM. Naye era agambye nti newaakubadde akalulu kano akamyufu ka kuvuganya bajja kukkiriza ne yenna anaaba ayiseemu okubakwatira bendera era bamusimbe emabega bamuwagire okulaba nti ekibiina kyabwe kisigala nga kirina ettutumu n'amaanyi mu kulonda okugenda okubaawo omwaka ogujja ogwa 2026. Lwa 88 akatonyeze 8 radio ya Ssaabasajja Kabaka, nze Lubega Mudashiru Kyewalyanga ku kitebe kya NRM ku Kyadondo Road. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea, amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix, akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Abalabi b'emizannyo ku TV bali mu nnyiike olw'okufa kw'omuzannyo ow'erinnya Kim Woodburn ng'afiiridde ku gy'obukulu 83. Kim Woodburn abadde alabikira nnyo ku Channel 4 n'omuzannyi Aggie Mackenzie ng'ono yalabikira nnyo mu muzannyo ogumanyiddwa nga Big Brother. Manager we ategeeza bannamawulire nti okufa kwa Woodburn kubakubye wala eri ekisaawe ky'ebyensanyusa kiguddemu eddibu ddene. Omukyalo ono yeewunyisizza abantu kubanga alwalidde akaseera katono era nga gye buvuddeko yabadde asinkanyeeko banne, wabula kibeewunyisizza okufuna amawulire ti ate afiiridde mu nnyumba. Woodburn yamanyika nnyo
mu myaka egy'enkumi 2000 olw'okuzannyanga obuzannyo obukyamula abakyala abaana saaka bakuliridde mu myaka era ng'enfunda eziwera buli wabadde alabikira ku lutimbe lwa TV nga bangi tebaagala kukwata ku limoti. Woodburn afiiridde ku myaka 83 egy'obukulu abadde ayogerwako ng'omukyala omukkakkamu omwetowaze era afaayo eri abalala wadde ng'abadde waalinnya era nga mugaggafuge. Bannaffe